Hello guys, musibye mutya ba sweetheart, kansupe muri bulungi, mwebale abasubscribinga kumwe muyu VIB'Z, abasharinga, abakomentinga, bamikwano mbagala nnyo mbagaliye ddala, nammwe abampeera video zange likes, mukola kyakabi nnyo. So olunaku lwaleero nzize kubabuulira eddagala lya nkovu. Gwe wenna olina enkovu naye ng'ekyali mpya, bamikwano enkovu ng'ekyali mpya. Temulaba enkovu nga nkadde kuba nkati ng'eno yange ya 2017 eno. Naye we nagenda okumanyira eri eddagala nalimanya nga wayiseewo emyezi 6. Emyezi 6 ku 7 awo nga nyina eno enkovu. Kati oli n'angamba lwaki tewasiigako mubisi ne weggyako eyo enkovu. Ne mugamba nti mbadde sikola ki sikimanyi. Kati omwami oyo yangamba eri eddagala naye yali yafuna accident ye n'anuubuka wano oba ne wano kubanga feesi yali alina ebiwundu. Nagenda omulaba nga talina nkovu ne mubuuza enkovu ezo nga ziwonye mangu, n'angamba siigako omubisi, naye saakijjukira mangu singa neyo yakola ki yavaawo ku feesi. So nensiigako omubisi. Yali nneneko, si bweti bwe yali nneneko, naye ndowooza wano wali wasimyewo nnyo ne kasigalako bwe katyo. So omubisi n'ekirala essuga oba mu lulimi olunyankole bagiyita eswiga. Yes, ndowooza ntegerekese bulungi. Eswiga oba essuga. So abatagimanyi nga bwefaanana, eringa nakati naye yo ekaawa nnyo ate nga yabukoola butini nnyo. Ku byanakati kubanga ebyanakati byo ndowooza mbiraba bibeera bigazi, mpozi nga wa musana buyinza okuba nga butonotono, naye essuga ebeera n'obukoola butini naye ate ekaawa nnyo kusinga nakati. Ndowooza oba ntegerekese bulungi mwe abali e Uganda kubanga kati abali ku byeyo tosobola kufuna essuga. So gwali ku kyeyo ng'ofuna omubisi ng'olina enkovu ng'olaba ekyali mpyampya, beera ng'osiigako ki? Ng'osiigako omubisi. Yes, nze nasalawo okubeera nga nsharinga nammwe buli kintu nze kyemanyi era kyenzijukira, nina okubeera nga nkisharingako nammwe bamikwano. So bwentyo bwe ntambudde olunaku lwaleero. Atakuumira mpeera bankuumire. Mbaagala nnyo bamikwano, mbagaliye ddala. Mubeere bulungi, mweraba.